Omuzimu singa gukwata omwana omuwala era yamaliriza oba ne gugamba nti ennyumba yange njagala wano oba wali, era omwana omuwala yakola emikolo egyo, era okulasa akasolya kyekki. Akati ekibuuzo kino kibuuziddwa omukyala ow'olugave. Nja mwanukula bwe nti okulasa akasolya kwe kusimba empagi. Empagi bw'esimbibwa basiba enjole y'essubi ne bagiwanika waggulu. Singa ennyumba ebalema okuzimba mu lunaku olumu oba nga temuwera bulungi, okugeza ab'ekika bayinza okuba bakulekerera, muliwo abantu 2 oba 3 naye nga tekisoboka kuzimba nnyumba eyo mu lunaku lumu, empagi esimbibwa ne wasibibwa enjole y'essubi n'egituuzibwako waggulu. Singa kiba tekikoleddwa, omuti ogusooka waggulu kye twandiyise okulasa akasolya. Kyokka ebintu ebyo bikolebwa ssenkulu, nti empagi bw'esimbibwa yasiba essubi eryo oba enjole eyo okugisoosa waggulu nga temunnakolayo kintu kirala kyonna. Okugeza ennyumba eyinza okuba nga waggulu egenda kuserekebwa abantu abalala abatali ba kika, nti bayinza okuba tebajja kisobola oba nga tekuliiko akimanyi ku b'ekika, n'alinnyiddwako yennyini empewo nga tajja kukisobola okukubayo emiti oba okukubayo akasolya. Awo nno ye kyava ayimirizaawo ennyumba ya lubaale amangu ddala okuteekayo enjole y'essubi waggulu n'esimbibwa mu mpagi nga bwe libeera, kubanga eno najjolo gy'esalira kyekitunula waggulu, essubi n'emimwa gyalyo ebitunula wansi. Enjole eyo esonsekebwa mu mpagi waggulu n'etuulayo bulungi, era ng'essubi bwe lirambikibwa gye lirina okutunula. Akati kye bayita okulasa akasolya. Kasita ateekayo enjole y'essubi eyo, byonna biba biwedde, abaseresi nga batandika. Ennyumba aba agimaze, teri kintu kikolebwawo ebbali ku kasubi ng'ono yennyini atuliddwako empewo si yakisooseemu. Era empagi bw'ebanga eneesimbibwa ayitibwa, bw'aba mwana wa buwala yagisoosaako eddusu ne mukola emikolo egy'okugiteeka wansi. Empagi eyo bw'esimbibwa esooka kusimbibwa ku bbali, oba esooka n'ekwatibwa abagikutte nga tennaba kuteekebwa mu kinnya, ne bayita atuulwako empewo agirabe. Bw'aba mwana wa buwala agirabe kubanga yatuuliddwako bannyiniyo, era n'agamba lubaale nti okuva olwaleero empagi yaffe yeeno, kuba omwana omuwala tateeka mpagi mu kinnya. N'agamba nti empagi yaffe yeeno. Olwo ssenkulu nga waali n'agikakasaako eddusu emirundi 9, kubanga empewo zinnyiniyo zitambulira mu Omulangira emirundi 9. Awo ssenkulu n'alyoka agamba nti empagi yammwe nga bwe kakasiddwa okuva olwaleero ennyumba yammwe yeeno, era ne bagiraga lubaale. Awo ssenkulu n'ayongerezaako ebigambo bye bisigadde. Empagi eyo n'eteekebwa mu kinnya ng'eriko n'omulamula. Bwe mala okuteekebwa mu kinnya, ssenkulu
oba nankulu asiba enjole y'essubi n'eteekebwa waggulu ku mpagi eyo, nti empagi ne bw'enaamala wiiki nga tebannaba kugiserekako oba kuzimbako byebbali okuserekako akasolya, ye ennyumba eba ewedde okuzimbibwa olw'akasubi aka kaba kateereddwayo waggulu. Oba singa abatakoze ekyo ng'abantu bano beetegefu okuzimba ennyumba mu bwangu, yateekayo omuti ogusooka. Kyokka ennyumba ya Lubale yazimbibwanga olunaku lumu. Bwe muba nga muli bangi nga muli beetegefu okugizimbira mu lunaku olumu, nankulu ono oba ssenkulu omuti ogugenda okusooka waggulu era agukakasaako eddusu lye bw'aba mwana wa buwala, omuseresi n'alyoka agukubayo. Bw'aba mwana wa bulenzi akakasaako eddusu naga nti ennyumba yammwe eserekeddwa, n'ateekayo omuti ogusooka. Singa mubeera mwaleese abazimbi balala, abakomerezi balala, atali wa kika ekyo takkirizibwa kusoosaayo muti. Atali wa kika ekyo takkirizibwa kuteekayo njole ya ssubi eno oba okwebamba ku kasubi eyo nga nannyinimu alinnyiddwako empewo tannaba gyebambako waggulu. Kyokka tebagamba kulinnyayo waggulu kuteekayo muti. Kyokka bw'aba mwana wa bulenzi asobola omuti ogwo n'aguwanikayo. Bw'aba mwana wa buwala tagenda kwebamba kasubi eyo waggulu nti ateekayo muti akakasaako ddusu, awo ne guweebwa abagenda okukola omulimu ogwo. Ennyumba bw'eba nga eneerwawokko nga temunnagimala eby'ennaku zino ng'abantu babeera abatono, afuna njole ya ssubi n'agiteekayo. Okugeza eyinza okuba egenda kuserekebwa mu wiiki nnamba oba mu nnaku ennyingiko, akwata bukwasi njole eyo ng'agikakasaako ddusu. Bw'aba mwana wa buwala agiteekayo ku mpagi waggulu ng'agiteekayo. Olwo ye aba amaze okulaga Lubaale nti ennyumba yammwe ewedde. Awo nga mulyoka mukola bye mulina okukola, kusereka, kukola ki, kuzimba. Kitegedde. Kyokka okuzimba kasubi ennaku ze mwagala kibakakatako okusulawo okuva empagi lwesimbiddwawo, nga mukuuma empagi eyo okwewala abantu ababi okusoosaamu ebyabwe. Abantu ababi mwe muli abalogo, abataagaliza, aboonoona Lubaale. Oli ayinza okujja mu kasubi omwo n'akoleramu by'akoleddemu, oba omusezi okuyitamu, oba embizzi okuyitamu. Ekyo nno kye beewalanga, kasubi ne bagizimba mu lunaku lumu. Bwe muba nga temugizimbire mu lunaku lumu, mukakasa nga empagi eyo mugikuuma okutuuka lwe muzimba kasubi eyo, ebeera esulwamu. Kyokka teriiko ssalira nti mwenna musulewo, kubanga muyinza okubeeramu abaana abamu abanoonya ssente. Empagi emala okuteekebwawo, abasigalawo mu kugizimba wano mu kumaliriza ebisigadde bakakasa nga basulawo era nga tebasobola kulekawo mpagi yokka. Bwe muba nga mukakasa nga munaasulangawo okutuuka ennyumba eyo ng'ewedde, okutuuka okusaako oluggi, awo abamu ng'abanoonyi ba ssente abayambako ku mulimu ogwo bo basobola okudda ebweru ne badda ku mirimu gyabwe, oba ne mwerondamu abaana 2 oba 3 oba 4 ne bagikuuma ne babeerawo nga we basula, era nga basula empagi eyo weeri oba kasubi eyo weeyisiza munda, kye twandiyise okulamba noga nti saaka eyita wano. Babeera beeyalira munda omwo buli lunaku okutuuka ennyumba eyo lweriggwa, oba mugizimbidde mwezi oba myezi 2. Bwe muba temukisobole, kasubi mugizimbira olunaku lumu. Kaakati omwana ow'obuwala mu nnono yandibadde tassaamu mpagi eno mu kinnya, era ekwatibwa ssenkulu eyazze okukola omukolo ogwo, yakakasaako ddusu bbereberye. Mpozzi mu kusimbamu empagi eyo asobola okukwatako naye nga tagikutte bulambalamba kugiteeka mu kinnya. Asobola okukwatako nga bano ssenkulu n'ab'ekika abalala balina okuba nga bagikutte
ogiteeka mu kinnya. Mwana omuwala ono tabeerako kubasitula empagi eyo kugiteeka mu kinnya, wabula yagikakasaako n'agiraga lubaale mu kugiteeka mu kinnya n'ateekako omukono gwe. Okitegedde? Akati ensonga ezo bwe zityo bwe zitambula. Okulasa akasolya kwe kuteekayo omuti ogusooka oba essubi erisooka. Empagi eno eteekebwako essubi naye nga njole ya ssubi n'eteekebwa waggulu, n'olaga lubaale nti kasubi yammwe ewedde okuzimbibwa n'okuserekebwa eserekeddwa. Kansubire nti otegedde bulungi ensonga eno. Weewaawo yenze Omulangira Jjuuko Munnabuddu.